Wettuukidde ku ddwaliro lya Ntebe Grade B nga balwadde ba puleesa ne ssukaali bajjudde nga n'abamu batudde mu nkuubo z'eddwaliro. Abasawo babadde bagenda mu maaso n'okukola ogwabwe omuli n'okusomesa abalwadde bano engeri gye bayinza okuwangaala n'obulwadde buno. Abalwadde bategeezezza nti balina okusoomoozebwa kw'eddagala eritamala mu malwaliro agali mu kitundu. Bano bagamba nti n'amalwaliro agali ku mutendera gwa Health Center 3 tegalina ddagala likola ku ssukaali na puleesa kyokka ng'okuligula lya buseere. Bw'aba tebamuwadde eddagala mu ddwaliro gazze aba talina ssente ekimuleeta kaakati ate bw'addayo era taligula kuba aba talina ssente kati ekivaamu ng'akuba stroke. Tugatwera ebikumi ebyo 200 naye ffe abasembayo tetwafuna ddagala nga liweddewo. Tusaba maama batwongere eddagala kubanga obuweereza bwa wano bulungi nnyo batukoze bulungi nnyo. Basabye gavumenti okubayamba ebateera eddagala mu malwaliro. Akulira eddwaliro lya Ntebe Grade B Nsubuga John Bosco ategeezezza nti bayongezeddwa ku mbalirira y'eddwaliro lino okulaba nga buli ajja mu ddwaliro afuna obujjanjabi obubeera bumuleese. Nzira ne ku bajeti y'eddagala gye twali tuyina omwaka oguwedde yeeyongeddeko mu guno omwaka tulimu era n'omwaka ogujja tusuubira bajeti y'eddagala okwongera okuyongerebwako okubeera nga yeeyongera. Ono ayongeddeko nti gavumenti yabongedde ne ku muwendo gw'abasawo era n'asaba abalwadde okukozesa amalwaliro ga wansi agali ku mutendera gwa Health Center 3 ne 4 okwewala omujjuzo ku ddwaliro lino eddene. N'abasawo abapya mu ddwaliro 67 nga bw'olaba mu eyo embeera yonna gavumenti egezaako okulaba nti obuweereza eri abantu baffe abasukaali abapuresha n'abantu abalala bonna abajja mu ddwaliro yeeyongera okubeera ennungi. Nga tannayogera omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Beth Ethel Nalwima asoose kukwasa abasawo bugaali buyambeko okuvuga abalwadde ababa batasobola kutambula era n'asiima abavuddeyo okufaayo okwejjanjabisa wabula n'abakuutira n'okukola dduyiro ng'emu ku ngeri y'okutaasa obulamu bwabwe. Asibirira obutakoowa, obutawanika, obutataddagala baba mutuuka ekiseera n'okola ki n'okoowa naye kusaba obulamu omanye nti nno obulamu kati si bubwo wekka obulamu bubwo n'abantu bo abo abaana abali ku nsi bakwetaaga ng'oli mulamu. Mbasaba waliwo exercise ezimu mu myaka gyammwe zo nga zikkakatako okukola ki okumakya okuzikola mpola mpola ffe tukkiriza Katonda aba agenda kwongerayo obulamu ate mu ekyo ogenda kubaako ate ekyenjawulo ky'okola ki ky'okola. Ono asiimye abasawo olw'okukola buli kisoboka okutuusa obuweereza ku balwadde newankubadde nga bafuna okusoomoozebwa. Abasuubiza okutwala ensonga yaabwe y'okukendeeza omusolo ku kampuni ezikola eddagala wamu n'okwongera eddagala mu malwaliro mu paalamenti. Akakasa eddoboozi lyaffe tuliwayo buli lukya era Dr. Nsanyuse nti nno ku byogambye kwe kubanga ne ssente zayongezeddwako ez'eddwaliro n'ez'eddagala. Ekyo kituwa amaanyi ne mmanya nti ffe eddoboozi tetutaddeyo mu paalamenti lya bwereere ate lirina kye lituusizaawo. Eddwaliro lya Ntebe Grade B eddwaliro ekkulu mu disitulikiti y'e Wakiso nga likozesebwa n'ebitundu ebiriraanye Wakiso n'okusingira ddala eby'ebizinga n'ebitundu ebirala. Kizza Peter ne Neus Kyomuhendo be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.